ne waba omugenya ayingira ono mukazi we Brenda aba road block why olowooza olagawa era gwani Brenda Bampita Brenda girlfriend and mukazi wa nnyinimu gwani Thank you very much for that question. webala okubuuza By the grace of God, kya Katonda Miss Ifeko Okweti, nze bampita Miss Ifeko Okweti housekeeper, nze which means humble housekeeper this has belonged to me. controlling ennyumba eno era buli kimu ekiri mu nnyumba eno nze akicontrollinga My God never tell me that kati anybody. munaye mukama wange tannangambako nti waliwo omuntu gwasuubira okujja kati oba olina appointment gwe nze gweyita omuntu wa bulijjo agundi No, insult me. gundi tonzijjaako waya Between me and you, I resemble who senior you. nze I'm doing my job. I'm not. gundi nimukola mulimu gwange My God, they're expecting you happy. No, they're expecting you. mukama wange tannangambako nti waliwo omuntu agenda okujja wano ate kyagala nokeereere nigwe French as an entity. ani gweyita ng'omuntu wa bulijjo gundi Get out. Oh yeah, get out. gwe Like, try me to touch me again. togeza noddamu n'onkwatako gezaako kimu This line. ligiseeyo layini ojja kumendegera Go cross am. You know, share. ono tebaleese maidi kyokka asikaali So, see, so. See how they do like that, willy. A Chris. Who is this lunatic in this house? naye ekintu ki kino kye waleese Yes, ma'am. gundi gw'ojja kumpita ekininkini Call your work. ate ovaawo ogambe nti sikubbiddeko kubiri munda alwai tulekedde ekitundu kyaffe ekyokubiri ekya firimu yaffe eno anti munnange ekyagaza omubi jjukira omulungi ye aba takimanyi bamami wotayigira mukano munnange like ogenda kuyigira mukaddako naye nga omanyi firimu za vijje joshike tubamu byakuyiga kusoma ate nga bwetunyumirwa njagala tulabe ebintu bino biggwerawa jjukira mujjukire twakomye obulungi naye nga nyongera okutumira ku babesties abali ku screen yabo ba family besties nga mantino mukola kyamaanyi nnyo mwebale omutima omulungi gwe muyina for caring for those who are in troubles mwebale kufaayo ku abo munnanga abali mu buzibu mwebale ddala katonda akibabalire nze magamba ekintu kimu nti munnange bw'ojje w'okuta omutwalo n'oguwa omuntu yenna ali mu buzibu katonda akunyambire ebyaddala akubiseemu emirundi 10 omutwalo ogwo gufuukeko akazeeyi naawe bukyeko ku makya nga waliwo akakuwadde temunnange keekaako tolina yadde kyokakoledde naye nga munnange kakubeeremu okusobola okwongerayo mu mbeera eddako that's my prayer to you all my besties but I love you ebitenkanika it's me your boy VJ Joshka likinga essaawa zino tweyongereyo Sister, please. kati wano wetwasembyeyo okulaba nga sisita yakavaawa yakava eri gye babadde bamubbidde ensawo naye nga yeegayira kabulaaza amuwulirize kabulaaza ali bize kabulaaza ye akola emirimu gyakulabika nga muwandiisi wa firimu ne scripts z'abapresenta ab'enjawulo oyinza okubeerayo ng'olowooza nti munnange bapresenta buli omu ava eri ekigambo n'abikubawo bukubi tusooka bipulaningira okujjako ate ffe tukaano mu firimu munnange kiri kyowulira kyekirina okuwa naye nga bino twabirabye njagala okuddamu besiti yaŋŋambye nti nno njogera nnyo simanyi oba njogera nnyo mu firimu sikutegedde bulungi naye nga mukwano njagala okutegeeza nti nno nsooka ku stadinga firimu kafui ku kafui naye mba nga ngimanyi bulungi era tewali kintu kyosubwa ne wemba nga ndi mu kwogera ebintu byonna nga nsirisizaawo nga balina bye bayisaawo byonna bye baba boogera bye mba nkugamba okategedde munnange olugero ne luba nga lutambula bulungi then ku kyokwogera mu supu ekyo kyo tetugenda kyebeera onansonyiwa munnange wentandika okukwata microphone ebiba biddako byonna ebigenda mu maaso nange mba sibimanyi omwoyo w'okuzoogerera yaba nninye katone nyanze nenyayampa ajoshike kati munnange ono yamuwuliriddemu n'amugamba eyantaasizza mulese ku mulyango jjukira oli mwana muwala ow'ekyampisi omugezi w'ekyampisi yasabye ono amuwe connection okusinga obusente bwe yabadde amuwa oba oli awo munnange ensonga lwaki amukoze eki amuleese wano ekyagaza omubi ye firimu gye tuli mu kulaba akatundu tuli kakubiri egenda kuba n'obutundu buna naye nga bulijjo mbajjukiza besti nti nno ku nkomerero ya part 4 oba ye firimu egwerayo ddala nsobola nja kuba nga nkubuulira ate ebifa mu magezi muliro oba gakuweebwa munno
kati ono abaali wano awandiika And the noise. nagamba naye eyo eddoboozi kwogana kuvaawa Chris. kati mwana muwala alina gwayomba naye ku ssimu gwe baleese ow'ekyampisi Because I don't date, I don't be saying men, nothing matter. Wait. kati yawuliza nnyo nagamba Linda I hope this is not the girl my sister wants. kansuubira ono si ye muwala sisangwe ayagala okumpanga maidi nedda baabo wetuba tetugenda kwatagana This can't work. naye banaye tekisobola kukola She making noise like this. wulira engeri gyakuba mukere ejjukira wano naafa kimu ayagala mbeera nsirifu I don't fire you for getting dirty. kyokka ate I'll kill you. kati abaali wano No, if you're not so sorry now, that's sorry now I will kill you for the nawuliza ebigambo by'oli Be fair. n'abaako byajjamu nga birina engeri gye bimuweerezaamu ate okusinziira ku script z'awandiika naye alindako Court case. ati kiss Court case. Federal. kodi kiss pedula She even say, what's the first thing she said? ekigambo kikyasoose okwogera bannange Be federal. bifedra Arrange court case. ati court kiss Be federal. bifedra kwegamba wali obaddekaawo nga oyina sitole ekukutte naye ng'otuusa oli stark n'ofuna hinti eneebanga hinti Before kwegamba ne wabaawo ekiblowing either mu birowoozo byo oba ne waba aboogera ebweru that. Be fair. naye ng'osobola obitetenkanya n'ebiryoka bikola amakulu mu firimu yo No matter. kati ye mwana muwala ebigambo byava okuyomba eri ono byava okuwulira ate bimusanyudde Before that. nekiki kyayogedde mu kusooka wicked. Oh. kyagenda mu maaso gwe nno kati aba obwedda ayombera ku ssimu ayogerera waggulu azze kusaba mulimu n'abirowooza naga Sorry, man. ensonyiwa munaye madamu I don't talk like that. omanyi bwentyo si bwembeera Before being, we don't ne just oyo azinzigyeko bujja seconds. No verse, mommy. ketewali buzibu munaye Oh. We started. otandika gundi Mana, olaba madamu me well, oh. nze gwola nayambadde dda For Lagos, oh. sinazze ku Lagos kola Who starts? bonna wongambe lwetandikira nakati nsobola I can see you want to work. nkimanyi oyagala okukola Tomorrow will be fine. naye tandika enkya There's nothing much here to do. But kubanga wano tewali nnyo byakukola Which time? essaawa mmeka you start by 10. ojja kutandika ku nnya Oh, which time? ku nnya Yeah. ez'okumakya ez'akawungeezi nkomeddi 12 8 hours. wembalabala mu nnya 12 ziba saawa I 8 don't get children for you because me, I know the part. naye kansuubire tewali bwana wano kubanza esaagala bintu byakwata mu bbiri binto naga munaye gwe ne boosi wo You mweka be my boss. si gwe agenda okuba boosi wange You that I don't live here. nedda naggambye nze sibeera wano Now me and this boss supposed to saagala ababoosi ate balusiddiiki KB. naye bannange Oh, hey. by the boosi wo wuyaze If I know. mulungi wiyano kino Hi, sir. Hey, ssebo You, sir. nsanyusa okulaba ssebo kulira enjogera Ogbede. ati munaye bampita ife kenya ogubaide Because mommy they arrange all the sats. nze munnange nze muntu asobola okutereeza embeera kyonna ekikumalako emirembe n'ekikutereeza ogambye Hey. sigwe Okay, you don't catch me. You don't kati yamubuuza catch myself. But namubuuza oliwe benini kyekino kye naggambye Not this way. kuba accent emutumye ng'eringa emutwala nti ono omuwala yadde ayogera oluzungu n'alabika accent ya kikiga ng'onagamba nti oli mu kiga oli wegundi wekamooca yemubakiga osegeya ekintu ekyo too serious. Oh, I mean, I Nagamba, don't. "Ha, nze ate ku bintu ebyo nawe mba siriyazi nawe nga wokimanyi ffe mwana ali abakiga tuba tetujjokinga okitegeera siriyazi wana I'm not talking like. wemba nkwata nkumbi yonna njikaba wali nakipawa banange ngaali fani munange yoyo omugjeewa kati munaye yadde aba tetamwagala naye ate yamusanyusa yali fane bambi ate jjukira alina olugero lwali mu kuwandiika Person. lawagwa ku muntu ali mu karakita gy'awandiika Talk to you. The time when I not go talk to you. The time when I go feel make noise. I know. baaba ne kati mukama wange gwogamba nti sikola ddoboozi mulimu ki gwokola ndi muwandiisi No vessel. lindako That one I walk. ogwo nagwo mulimu okuwandiika Yes. iye mukulu See you the right. kati owandiika biki Oh.
I write screenplay for films. Mpandika filimu. Write articles for bloggers. Nempandika n'ebigambo by'ababloga. Oba abapresenter. Okay, all those Nollywood films. Chokera kino filimu zonna ez'ebina Uganda zendaba gwazikola. But yeah, I write some of them. Si zonna naye ezimu. Because you get though. I would like watch your film. Wabula nandyagadde okulaba ku filimu zo. Problem. I have tons of them in my hand. Zina nyingi nnyo kwa drive ogenda kubanga oziraba. Me? Yes. How? Nagamba nkwetaaga. I'm trying to write a piece. I Waliwo want to infuse Benin slang. kyendi mu kuwandiika naye njagalamu olulimi olwo olubuulika ng'olw'abakiga. Kyogamba mwana enjogera yaffe ekukuba. Oh, you said outside. Waliwo ebigambo by'ova okwogerawo. Something Federal exhibit. Federal exhibit. Alyoka mu luyiira lwonna. Yes, ekyo kyennyini. So I did for you 100 like this. Yeah. Gwe ne woba oyagala 10 nze weni ngenda bikuwa. Start to write there. Kale katandika okuwandiika. Just the right one. Tandika gwe nze kasi. Simbiina bingi nnyo. Who bought for federal show quality? Tandika basi. Then I'll follow you. Follow that is to follow person for street. Like basi. Street I'll follow you. That is I'll deal with the person. Ekyo kyayogedde kitegeeza nja kudiiringa naawe bubi nnyo. Follow. For streets, Wait. Naye ayina bingi kwegamba. Talina buzibu. Wamuteerako ebikolwa. Kati gwolo kikola bwe kityo mmanja kudiiringa na bengwala. Ekyo kye tuba tutegeeza. Kati musajja watu atolowooza kino teyakifunamu kigundi ky'ekyampisi. Omugezi w'ekyampisi teyamufunamu. Yakyusa obulamu. Me. Aya, nze. Just the control this whole. Nze afuge kati eno ruumu yonna. Mukama wange nkwagadde. Too much. Gwe ne waba omugenyi ayingira. Ono ye mukazi we Brenda. Aba road block. Why? Olowooza olagawa. Era gwani. Brenda. Bampita Brenda. His girlfriend. Mukazi wa nnyinimu. Gwani. Yeah. Thank you very much for that question. Webala okubuuza. By the grace of God. Kya Katonda. Miss Ifeko Okweti. Nze bampita Miss Ifeko Okweti. Housekeeper. Which means humble housekeeper. This has belonged to me. Controlling ennyumba eno era buli kimu ekiri mu nnyumba eno nze akicontrolling. My God never tell me that anybody. Kati munaye mukama wange tannangambako nti waliwo omuntu gw'asuubira okujja kati oba olina appointment gwe. Nze gw'oyita omuntu wa bulijjo. Agundi. No, insult me. Gundi tonsijaako waya. Between me and you, I resemble who senior you. Nze. I'm doing my job. I'm not. Gundi ni mukola mulimu gwange. My God, they're expecting you happy, no, they're expecting you. Mukama wange tannangambako nti waliwo omuntu agenda okujja wano. Ate kyagala nokeerere. Nigwe. French as an entity. Ani gw'oyita ng'omuntu wa bulijjo gundi. Get out. Oh yeah, get out. Gwe. Like, try me to touch me again. Togeza noddamu n'onkwata kugezaako kimu. This line. Ligiseeyo layini ojja kumendegera. Ono tebaleese maidi kyokka asikaali. So see how they do like wuli a Chris. Who is this lunatic in this house? Naye ekintu ki kino kye waleese? Gundi gw'ojja kumpita ekininkini. Call your worst. Kati n'akubira mukama we. Asooka akkirire wansi. Gwe. I mean they give visa for this house. Ono yamuyina omuwa olukusa. You don't shoot. Why? Who is this? Ife Kenya, gwe kiki kino kye waleese wano? Who is this? Mbuuza kino ekininkini kiki? I did do my job. Nze tayogera nange njogera nkola mulimu gwe naawe. Girlfriend. She call me lunatic. Kati ye nampita ekyo. Your worker, not be perfect fiancé. It's okay kale tubireke. Elvis, where did you pick this thing from? Kati kino ekintu wakironzewo bannange. Ifeko. Okay. Ifeko? Thank you. Ndowooza temali. My job. Ndi mukola mulimu gwange mukama wange. He said you can go. Agambye genda. I said you can go. Gundi ngambye genda. I mean nobody they talk to me now. I mean nobody they find my Nze tebangamba bulu. No apply me o. Ne baba. Elvis yaleese ono. Brenda kimuguddeko. Ayaya anti tamanyi kulongoosa baleese omulongoosa. Wataamulongoosezemu nze naawe. Fine, tukireke baby. Muleke ngenda mukwasaganya twambuke. Ife Kenya ekyagaza omubi gye tulaba kitundu kya 10. Ndowooza otegedde gye tulaga. Yaza tunatuka. Mukama wange.
Okay, we are to say I don't cash. Omusajja Where? omulungi bw'atyo n'asooka bwa crash ne kino ekini. Yeah. You damn me in front of that girl when never find one. Laba ate wamuveera mu maaso gaagwe. Ani bannange? Oh, Sapa, you do this one. Because you say I get lashes, get everything like that girl. Hey, how can you treat me like this one? And just if they see me less Feke nya. to me like this. Ifeke awulira ayagala naye. I don't mind this anything. Let me get this place. Bwe simanyi singa abeera naye njala ng'ezooli bikoze oba oliawo ogana amulabawo. For fire. Nagamba naye olutali lugenda okuggulawo wano. It's not even hungry. Nze n'oyo omukazi kuba saagala muntu ampisizaamu ddala maaso. What? Baasi lutalo alulangiridde. Nze naawe. Ayi. Ono omukozi batamugobe nga bukyali bajja kumena naye ate alina omugaso. Kati ng'amuyita Ifekamu. Ye bannange aliwo. Owaayi wansebo jangu jamuyita yadduka misinde. Oli otya ni bulungi bw'amange. Are you done with your work? Omaze emirimu gyo? I want bath. Njagala kugendako mu baafu then ngene neebaka njagala kunaabako. They want to bath. Kifo kya baathi neebaawo. Tujja kiwulira. Waliwo story gye ndi mu kuwandika mbadde njagala onyambeko okusinziira ku kiri nti gwe olina sirangazeeyo. I don't want to join my workload though. Ne bannange omulimu gwange oba togugezezza bannaye ekyo nga tekiri ku mirimu nyamba buyambi. Okay. Okay now. Kale. If your life small. Tewali buzuka nkuwe ka story kamu. Basi. Get one sweet story. Ng'atandika story. You see him? Okay, you go right. Tandika okuwandika. Israel. Eyo. Papa Matthew Pekin. Waliwo Israel yali mwana ng'alina kitaawe. So in last card sent Israel go school. Kati n'asindika Israel agende ku ssomero. As God we have it now. Katonda gwe tulaba To friend get big. yajja n'amufunira omukwano naye nga mugagga. So he carry Israel now. Go the Kati friend. oyo omukwano gw'omugagga n'amutwala mu kifo ekirungi. Now he carry Israel. Era n'atwala Israel CD. nga bagenda ku mulimu n'atwala CD. Oui. Empapula ezo ziriko CD ebimu. CV. Owaayo eyo bagiyita CV. Kale kiramu vite. We graduate they carry. Kale ekyo ba graduate kye batwala yes CV. Okay. So I seen they look the CV. Kati we batwala ne bayita mu CV ya Israel omunaku. His email address. Ng'oli omusajja yakola bulungi mwana mulenzi. What's your email address? Kati ne babuuza email address ye. Booty eater at 5. N'agiteekawo ne email agimanyi. Kati simanyi oba olugero lwanyumya lwaliyo oba luyiiye n'olugero lulimu ne email ng'agimanyi. Owaayi. Is this a true story or? Eno true story oba walaba firimu? Lwaki mba nkulira? Everything play. Bino ebintu nabiraba sisobola kunyumiza firimu nga toli mu kuwandika firimu. Real life. Okay. Kale tugende mu maaso. Story never end though. As someone come happen, I can say, which kind of email be this? You know, end here. Wow. Hey, the man has okay. May still enter social media. Mo check the boy if you're for social media. Kale munange. Social media. Omulenzi we yata ina email. Email nga siye. Kati ne bamubuuza social media ku byali akozeeko. The boy with the insulting family. Ng'oli omulenzi bwe batyobolanga mu family ne bakuba ne bakola biki ate olowooza social media teyakyusa obulamu bwe okusinziira ku kye yalabako era munange yanyiga n'ajja n'amukwata bw'ati gundi gwe wunkute njukira ono ye mukiga w'e Nigeria tiina amaanyi asonyiwa naye kale mbadde nkuga yamukwata amataayi baba. You do that. Who the hell are you? You drag it. Sebo mulimu abakazi abalina amaanyi. Waliwo ekyana ekyankwata mu kiwaane nga leka appetite yafiira awo sazzaayo kigambo kyange gwe omukazi sebo aguzika kuzamange n'akuvu ntwala gwe nsobola. So what is the moral lesson of this thing now for your? Kati mu kino story yonna tuyigamu ki? The moral lesson we say tuyigamu characterization is everything. Okubeera nga oba n'empisa kisinga ebintu ebirala byonna. You get high score for graduation. Kati ne w'osoma ennyo naye nga toyina mpisa oyinza obutamalaako. Kuba munange Israel zaali mpisa ezaamukulembeza yadde
stand. You no get characterization. Oba toyina mpisa kiba kiralamu. Characterization, but like, Kale. I get what you're saying. Olina engeri gy'okiyiseemu characterization. Naye kale nja kukitereeza. So this make person they get character. It is very important. Ate munayo omuntu alina empisa abeera wa mugaso ng'alinza ono kujja. Joke yalangiridde olutalo mukola kino ono. Tuli mu brainstorming. Ekiki? Yes. Ng'oyiya ne kino ekini gwe gundi totandika bintu byakunzi. Nedda nkugambye. Tuyina kye tuyiya naye. This thing. N'oyiya ne kino ekintu. Bannange mukabange ngenda kwambalira omukazi ono. Gwe gundi kale gwe jangu omuyizi oba gw'olina obwongo. Bebi naawe. Kankikwataganye ayina engidi ennungi zampa gwe. Kino ekininkini tekisobola. Ne olaba ekigenda mu maaso omukazi ono bannange. Go fight for Pinio. Ngenda kulwana nze nkubira ngenda kukubira bebi wono. Sir. Mukama. I've gotten. Kale it's okay story ngifunye. You never gotten what you want. Oga tebinaggwa baba. Today. Tugende ku party tu. When they go as some other Kuba gundi tugira tukoma. No go walk. Tebigenda kola. There is two night. Njagala nkunyumiza ekyaliwo ekiro ekyo ng'amaze okumukwata amataayi. Every spirit of distraction. You want to distract you come for this script. You not work for them. Baba. If at all. Mbusinga skipping a script eyo tebigenda bakolera. I'm not call me another day. This one will say me right. Toddamu n'ompita ogole meddeko ngambye ngende naye toddamu ompita oba ono yalina obwongo gwe oba okozesa. Spirit. When they want yeewala etya kumuyisa mu maaso. call anybody. Kati kano okuva ekajjidde kamuyita ekininkini. Kati ambuuza agamba naye kiki olina mu nnyumba wano? To speak to you in that Stop. Mutuufu n'omuleka naaba ng'ayogera naawe. Yako naawe. I should Just nja mukwasaganya. insulting me. N'ayogera nange bw'atyo. Ebyaddako byonna katubisange mu katundu akookusatu. Kano ko bwe katwe kagenze munnange. Kasinkana ate mu part 3 anti ensonga z'ekyagaza omubi. Nze njagala ate tuzifa bakole paka ku end. Naye nga nkujjukiza nti ku nkomerero ya firimu zaffe ejjukira tukyali ku programu amagezi muliro oba gakuweebwa muno. Ekyo ekintu tuba tunyumyamuko ku nsonga ez'enjawulo mbako ideas enkuwa okusobola okwasaganya situations ezimu. Nagamba ideas zino ezimu ziva ku life experience yange byempiseemu, ebizira ziva ku mikwano gyange begiyiseemu, ebirala ne biva ku ebyo byenkozeeko research. So nga singa obikwata n'obissa mu nkola bisobola okugasa. Era nga tuli ku mulamu ogw'okubeera nti tuwangaza tutya relationship nazzi kuno nga relationship ziwangaala mama n'abeera n'ataata omu yekka eyamuggyako empunu n'abeera nga yeyeka gw'alina mpaka ku lasti okategedde munaye paka kufa kwe. Ne kuno omukazi atuuka okufa nga ayina abasajja bangi nga neyamuggyako empunu tamujjukira. Kati twagala tereza relationship munnange tukomyewo ligase omukululo guli tubeere nga at least relationship ziwa sekitiibwa ate nga tuziwangaaliramu. So kati gwe mulamu omukulu era nga tugenda kutunulira ekitundu kyaffe ekyokutaano. Tulabye ebitundu 4 emabega. Njagala tutunulira ekitundu ekyokutaano byo bigwerawa era kiki ekyakyo osobola okukola mu relationship yo okusiga nga ewangaala. It's me your boy VJ Joshke, a video of more value. A Joshke.